Bawasenga kulannama ono nno nga musamize avuddeyo nayo kagamba nti abaana DNA munnange be yawandudde bakkirize nti ebyavuddeyo bye bituufu. Ono avuddeyo nayo kagamba nti nno ye ali 100 ku 100 akkiriza nti munnange ebyavudde mu musaayi bye bituufu. Mbu naye yakebezaako abaana era ye avuddeyo n'akola ekiraamo n'alyoka agamba bw'afanga talabanga omuntu n'omu amuziikuula. Mbu yakola ekiraamo ku baana be 19 era ne kizuulwa ng'abaana 17 be baali ababe. Ono nno ye yayambibwa abuze Abitex ne Waluka Gabbo kye baagwako. Naye nga munnange ono avuddeyo n'alyoka kagamba nti abaana tebalina kaayana ebyo byavudde mu musaayi bye bituufu. Katubeere nga tukuwa akatambike. Nzikiriziganya n'ebivudde mu DNA kubanga buli omu ayagala okulaga oludda lwe. Nze nzikiriziganya n'ebivudde mu DNA nti abo be baana ba Kafeero. Basebo ne banyabo mu abatakolangako DNA musobola okuwakana. Nze nakola DNA abaana 19 nenfunako abaana 17 be bange. Kakati abaana bano bonna balala bonna basigala bawakanya. Naye munnange bamaama b'abaana abo baba bamanyi butereevu gye bazaala abaana. Era teri DNA gye baali bakebezezza bamaama b'abaana ne batawakana. Naye nze abange bwe babawa abaana baabwe buli omu yali amanyi gy'azaala omwana oyo era yamusitula n'amutwala. Kale nno njagala okubategeeza basebo ne banyabo bannayuganda ekyo kye kituufu. Swaziniga tasobola kubeera na ssente zigulirira poliisi ate zigulirire n'eri gye bakebera. Bannayuganda abo be baana b'omugenzi Paulo Kafeero. Omuzungu tagwangako ddalu. Bo bateesa ekintu kya DNA ekituufu nnyo era njagala okuyita wano. Nsiime Minisita Balamu buli kintu kyonna kibeerako akiyimiriramu. Njagala okwebaza mukulu Balamu Balugahale weebale nnyo weebalire ddala. Tewakoma bukomi kubeera promota naye olaze n'omukwano gwa muganda wo. Weebale nnyo oba gwa mukwano gwo oba gwa jjajja waffe Kafeero oba gw'omuyimbi waffe weebale nnyo weebalire ddala. Njagala kusibirira abaana mwenna abavuddeyo nga simuli baana ba Kafeero. Mbasaba mugende eri bamaama bammwe munoonye ebika byammwe ebituufu. Oluzaala omwana abaana olugwa ku ttaka bwe bati omwana bamukoleko DNA ogenda okumuwa erinnya ogenda okumwalula agenda okuvaako ekirira ng'amanye ewaabwe. Njagala kuyisa wano Mulanga nsaba gavumenti ya Uganda n'eddwaliro ekkulu ery'e-Mulago n'amalwaliro gonna omukazi wajja okunywa eddagala omwami bamuggyeko eddagala butondo ne mukazi we DNA efulume na mwana nga bamuzadde. Tuleme kubonyaabonya mwana ono gwe bazadde na taata azaaliddwa na maama kubanga kati mukimanyi bulungi nti abaana abawala bangi basobola okubeerawo naye ng'abaana abawala abo tibamanyi na balenzi be bazaddemu baana. Omuwala asobola okubeera n'abasajja 3 naye omwana tatondera ku mulala era oyo ataddemu olubuto asigalayo oyo ne bobeera n'abasajja 10. Ate kambabuulire mmwe okufaanana si Luganda. Nennannyini kuyimba luyimba yakyogera nti baakuteza olubbobbo ne kakumalayo. Eno mu basawo ab'ekinnansi tuyina eddagala lingi lye tusobola okugaba erikyusa omuntu n'afaanana n'omuntu omulala naye tirikyusa musaayi. Wabula omuntu tusobola omufaananya ekifaananyi ky'omuntu omulala mu nkola yonna etusobola okukola. Kati omukazi ng'akwetaaga asobola okufaananya asobola okujja mu ssabo ne bamuwa eddagala n'afaanana ne taata w'omwana oyo omulala nga si yamuzaala. Kati ekifaananyi si Luganda. Era bwe mutaddanga ologa nti omwana ono anfaanana nnyo mwana wange ekifaananyi si Luganda. Njagala okubasaba bassebo ne banyabo osobola okuba n'omwana we nga talina nekyakufaananako wadde naye ng'ate mu gurupu y'omusaayi oba olina gurupu era naye yalina nga mu musaayi yeewuwo. Ekyo Muzungu
era mu nsi ezikuze ez'abazungu zonna teri mukazi azaala mwana nga tikuli DNA kyatteeka afuluma ne DNA. Kati ekyo kituyambe abantu bafune okulabirira abaana baabwe be bazaala. Ekyo nno njagala kuddayo kukitegeeza abantu bannayuganda nti kirungi nnyo omuntu yenna okuba n'omusaayi gwe. Omusaayi ogutali gugwo gubeera mubi nnyo. Oba olina ssente oba tolina, abaana mubatwale mubakeneze. Oba olina ssente oba tolina, abaana mubatwale babaggyeko endagabutonde. Kyova ng'omuyimbi yagamba nti teri kyafujjo nga musaayi mubolereze. Buli w'obeera mu kika ekitali kikyo ofuna ebizibu bingi. Era ofuna ebizibu bingi ebyetengeredde nga tebyetengeredde. Njagala okubayozaayoza nti ekituufu n'abaana abo abaaziikwa ku kijja naye nga temuli ba kika ekyo, ekyo nakyo kibeera kibi. Nti omwana oyo muba mumuziise ku kika ekitali kikye era muddayo ne mumuggyawo ne mumutwala gy'alina okugenda. Ekyo nagawa nkwatagana naawe bulungi. Abaaziika abaana ku kijja ekitali kyabwe babakime babatwale, oba tebabakimye kubanga bakyalina okunoonya, mubasalirako ekibanja. Ne mubasalirako ekibanja butereevu bwe kiti, ne mubasalirako kapaati, ne mukasimbamu emiramula 4, 1, 2, 3, 4. Kati wano ne mubaziikawo nti abo bayitaawo si baawo. Ago gaba malaalo, gaba galaaliddewo bulaalizi nga bali gakima. Ekijja bo buba butuulo nti Jjumba awo waatudde, bwe butuulo bwe talivaawo. Naye gano gasigala ge bayita amalaalo nti galaaliddewo bannannyinigo bali ganona. Kakati awo mubajja ku kijja kino kye muziikako ab'enkima ne mubaawula ne mubateeka ku kijja kiri we bali bajja. Ogwo guba mulimo gwammwe nagawa. Njagala okusiima abantu mwenna, ba tiktokers, bannamawulire, abayimbi, aboogedde. Nze ngamba nti kati chapter y'omugenzi Paulo Kafeero tugiyize. Tugijjamu kyakuyiga ki? Nze ku baana abalenzi b'enzaala 7, abaana abalenzi b'enzaala 7, teri mwana alindeetera mwana kumutuuma linnya kati bamaze mukolako DNA. Ne bwe ndiba nfudde n'aleeta omwana mu kika nga tebamukozeeko DNA n'amutuuma erinnya lyange ndi Mutuga. Era munnange omu ku baana bulijjo abagamba oba abeeyita abaakafeero nga DNA yamubodde oba yamuwandudde, munnange avuddeyo naye n'abaako by'ayogerera ku nsonga y'okuba nti waliwo abaagulirira. Ono avuddeyo nayo kagamba nti bulijjo bamanyi nti nno ensonga zino just olutalo luliwo mu baana bokka. Mbu nedda munene gye basooka okukolera DNA eddwaliro lyabadde terisobola kukkiriza okuba nti no bakuba ebituli mbu mu results ze basooka okufulumya. Ate era waliwo n'amannya amalala ganokoddeyo mbw ate era n'abamu ku bakyala munnange ab'omugenzi abataazaala baana babadde balina okufuba okulaba nga banyweza kino ekigambibwa nti omugenzi Kafeero munnange yalina low sperm count. Akatambi kaakano abantu bulijjo baziika abantu be batamanyi na gye bava. Kati oziikulewo oyo omwana ng'otandikira ku ekyo mu mawulire nga naawe olaba mb'otegeera. Omukazi omulambo azaala ng'oyimirira mu mawulire ng'ogamba mbu obulambo naawe nkyoli mulambo. Sipiidi gyennyini gye baatandikizza yeeraga ensi ki kye bali. Sipiidi yeeraga ensi ki kye bali. Kyekyo bulijjo kye ngamba Swazi ne mugamba Swazi ng'olina sipiidi nnene olina gy'olaga. Tokkiriza bakole kye baagala. Naye batuyamba omusajja oyo bamulekere we yeebase. Tebamusengula. Kuba kati kye kiddako. Already baatunze, byonna babitunze babimazeewo. Kino kyonna kyagenza okujja. Baleete abaana aba. Baabadde balwana lutalo luno lwabaddemu. Abaagula tebansuuza kange. Lwabaddemu eddwaliro eryakebera. Okitegeera? Tebaŋŋamba nti luli bye nakebera byali bifu. Lulimu abantu bangi. Ffe kye tulowooza mbu tulwana n'abaana bana. Nedda.
tulwana n'abantu bangi tulwana n'abakazi abatazaala mu kafeero naye nga tebakyalina bye baagala mu kafeero era abaayagala ennyo kafeero naye nga beewaddeyo baziike omusaayi gwa kafeero bagusendera ebbali olwokuba balina ebyenfuna bino byansi bigenda kuggwawo bandirese abaana b'omusajja kale bandibagambye nti baana mmwe muzze waka tewali kiriwo naye weewammwe kyokka kitunoonya tetulina byanfuna ekitegeeza babakebedde emirundi egiwerako tengenda kugamba guno nakakeberebwa gwoko lwakusatu mu Buganda ebaba byolumbe baalula abaana naye alulwa abo abalekana nti bebasika batwalulira mu nnyumba muli jejenanga mwe yatwalulira badduka yali nyumba ya kafeero yasooka yali nyumba yagiguliramu era olumbe balwabiza wano badduka fe bamama baffe ne balemerako ne batwalula ne matini ekyateekesaako matini ku busika kuba matini yayalulwa abaana abasinga banyabo babagaano baalula bekakasa nti bakafeero mwami Ssenkubugge kyava abuuza jejenanga nti uno si mwana nga ye omwaludde ateeka yabeereko abeere omusika era bakyajjukira ebyaliwo mu kulumbe basobola okunjulira kyekyateekebwako matini ku busika naye baba bo bagamba bagenda kuddamu olumbe tetubiriimu nga bwe batugobye tujja kubeera ebbali naye tebasuubira otuleetako amaanyi bwe tetuli baana bakafeera ako kafu. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store. Zari the boss lady avudde nalo kagamba nti gavumenti muyambe eggwanga muddemu mukebere omusaayi ku baana bano basobole okuddamu okuba nti no bafuna obwenkanya. Naye agambye nti omusaayi gukolebwe mu malwaliro ag'enjawulo oba amalwaliro agasukka mu abiri. Akatambike ekaakano. DNA zino ziddibwemu eggwanga libadde lisaba nkiikiridde eggwanga as you know nganze mukulu wa Association of Concerned Parents tubadde tusaba ka DNA ako mukaddemukko. Country is involved. We are on episode 2 season 4 fena tuli involved because Kafeero was the golden boy of Uganda. Ndosamkoleyo ku DNA mu malwaliro nga 5 tusobola kululinga kintu kino just once, you know, mwakoze with one hospital and that's it. DNA zino zidde akaboozi mukwano gwange yalina mukyala we ng'azaala kati naye nga gayawulira omwana no kwatagana naye for some reason nga bagamba bakola omwana DNA test nga bagikola mukyala yasuggesting nga baje batwala omwana omukola nga bagikola ng'evaayo ng'eri positive. Wayitawo akaseera omwami era ng'awulira naye omwana no sibondi nga neekulu n'omwami ye yamwetwalira results zikomawo siwuwe ez'omukyala bwe bagenda we yali wuwe bwe bagenze tezaavayo nga siwuwe ne bagamba kati tugende mu malwaliro amanene agasembayo South Africa amanene nga bagenda results nga zivaayo era omwana nga siwuwe. Sajja nga atandika kaza mu mukazi lwaki results ezasooka omwana yalaga nti wange zino ebbiri ezisembyeyo omwana alaga si wange. Kazi nga atandika kwetotolako biki ne nurse yamuyamba byakoze bitya nga baddayo gye basooka ku DNA test yasooka. Police is involved, nga webimanyi everyone is involved. Omuwala nurse yabakolako ng'agamba nti bamusasula sente so she was fired immediately. Omusajja nga asuwinga eddwaliro yamusuwinga sente meka 3.2 million rands, and this is a true story. This is not something I'm making up. Yasuwinga eddwaliro for switching up, I don't know, tampering DNA or whatever it is that they did. Okola simanyi wakikola bata results nezivaayo, but anyway, this is now a national case. Rwaini ne Maulana mulekerawo okuzaalazaala. Rwaini alimbaana nga 13, Maulana alimbaana nga 17, kyokka tannaweza na myaka 35. Mbadde nsaba gavumenti ya President Museveni abasajja abaganda tubalaawe. Abasajja abaganda bayitiriza okuzaala nga tebalina nteekateeka. Buli mwana gw'osendeka ku nsi si buli mwana nti ajja ne riziki ye, abaana babateekerateekera.
tukopa abasajja abanyankole tugamba nti batubyeko buli kimu naye abanyankole n'abanyarwanda balina batusinga bingi abo abahima abantu abava mu western weewaawo waliwo abalina abaana abangi ne tebakyewaaniramu wano osanga omusajja avuga boda nga boda gy'avuga ng'okwo ayina abaana 8 n'abakazi 2 nga kyokka boda gy'avuga yalooni. Ngenda kuwayo abasajja abaganda n'abasajja abanyankole nkole comparison kulabe engeri gye bazaalamu ng'ate abanyankole bali bulungi nga tebalina baana bangi. Asooka Alex Muhangi bw'aba ayina abaana abangi tebasooka 2 ate nga Alex Muhangi buli kimu akirina. Didan Mubangizi y'omu ku bantu be nalinda be bakyala baabwe ne famire yaabwe n'engisiima. Oyo omukyalo omusheshe gwe nalaba akumye Didan Mubangizi n'aba fesinga kama samasa bwe kati Didan Mubangizi musajja mutuukirivu amaziba butuna mu maaso ga ndooli laba omuntu ajjudde ebikolobero eyatta abantu obe abasajja ababbi b'amataka maaso gatuwakadde gonna galinga agandegeya ndooli lunaku ayongera kuyimpawa naye omusajja alabiriddwa ate balina abaana bali mu ssanyu. Didan Mubangizi yalina abaana abatono ku ssente Didan Mubangizi Katonda zaamuwadde ne byatadde mba nabuweekula yandibadde azaalamu abaana nga 9 n'asaasaanya eyo naye abaana ba Didan Mubangizi be balonzi be era abalonzi mugende wa Didan Mubangizi abakolere. Muhanji ayina abaana batono, Pabulo ayina abaana batono ate nga ayina buli kimu. Omukulu Tayebwa MP ayina abaana batono, Deputy Speaker ayina abaana batono, Muhozi Kainerugaba alina abaana batono. Naye genda okebere Wizo Manizo, genda okebere Maulana, genda okebere simanya Bazonto, simanya Amoti, simanya basajja balina abaana naye nga ate ensimbi teziriiwo nga ne bona abo ovudde mu bulamu bw'ensi ebyafuddewo akafeero bye bigenda okubeerawo. Nsonga za kafeero ze tukyaliko munnange ekkiriza tubeere ng'ate tukuwa akatambi kano. Ye bannaye nga tuvudde ku ebyo lwaki yabadde asoma results za DNA yabadde akankana. Lwaki yabadde akankana ebbanga lyamaze mu field mazima ddala kiki ekibeera kimukankanya. Abaana bano balina ennaku ku mutima. Omanye okulaga ekika mu bukulu ate oluvannyuma ne kikuwandula. Annaye Bwete tambudde abadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribing o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.